tebalina mulimu ne bannaye buli alina akalimu kakwate bulungi piisi shuwe baya saa musanvu beerawo 5 kitundu TV ziggalirawo ku sipiidi gwaratanze YouTube channel kati obona addawa musanvu kitundu ngoli mukaga kitundu ngoli wano ate shobwegwa beerawo ko bayinza bawo abanye ne minene ne Robin Kist omwana yaliko wakabinga fenna gwe twego era abadde mbadde simanyi nno ya TV va ku DSTV kitegeeza nti ebannafu so wejje mwendowooze ndene katopanda bigambo mukamwa tukolete cheseimo ndeka divorce aliwa lero lukunjiri wabanyamtoro yatanso tambula ne kati akomye wali Mengo yo divorce wafe mwawona abalwadde beyo muli mutyaye bannaye tewatu update watubulya mulwadde oyogera abalwadde notabulya babawonye owa era tuteredde muwewa tubasabira muli sala zaffe sinyo saa zonna muddamu awo bukyaliwo paka emyezi nga 8 emirala awo soka tuvewo sebo biki byoyisaawo mukulu buterevu ku terefayina eyaffe omulungi wa sootya kanyomero tekye lunaku olwaleero ate nsinzidde mu Lubiri lwa Ssaabasajja e Mengo CBS PEWOSA nsindika njake omwoleso gwatandise dda gwali ewaka ng'ate oyina okubanga watuuse wano infact saawa zirimeka saawa zigenda mu 3 kati wandibadde wasimbudde dda kuba wojjiraawo ng'obudde bugenze byoyagala okola ojja kusanga abantu bajjudde tolina woyisa kigere sambyako olunaku olwaleero tuyingidde olunaku olwokubiri olw'omwoleso weewaawo aboolesa ebintu ebyenjawulo we bali batuuse dda bagambye ffe tujja kukeera ku makya bannayuganda abali wano tube nga tubalaga biki bye tulinawo na biki bye tukozeewo emidaala weegiri miteeketeeke weewaawo abasinga bageza kulabika nti basambyako obudde buleme bakwata taata wasuze otya kati gwe wano okola biki ntunda majani bagayita kuroba macha kijanja bampita waswa gakola gatya gano majani gajjanja ba pressure ulcer omusaayi mutono ekifo ku maaso gava Japan siga kuno kijanja twakijja Japan naye nga tukirima kuno kirime mukirima kuno kati ne processing ne packing tweta bannayuganda bajjanja b'endwadde kati akukabanga ku musente mmeka ngeri gyatuli mu mwoleso tukatunda omutwalo gumu naye nga kali badde ka mitwalo 2 kati ajja mwoleso omusalirako gegamwera obuwunga anti gali processed gafuuka powder gava mu kikolo kibijjanjalo kiba kifaananawo ekiti kati mulima kino tulima kino netukikolamu amajaani kati ageetaaza gasanga wano ageetaaza ogasanga wano tugalina ennateete bajje mwoleso mwanguwe abantu bajje mwanguwe abakyali ewaka mwambale mwanguwe ffe twakedde dda tulinze mmwe nyabo wasuze otya bulungi ssebo wasuze otya nasebo okola biriwa bino byebiruwa byokola nkola ekibbe kigendamu ekisambi kyente ku buko kyekino kyekyo ssebo kyosobola n'okwebakamu bw'oba osazeewo osobola okukyebakamu ssebo kati kino akyetaaze akifuna ku sente nga mmeka akyetaaga ajje n'emitwalo 15 mu mwoleso ate tomusalirako anti kati mba musaliddeko 15 kati batali mwoleso ajja kujja n'emitwalo 2 kati emitwalo 5 yanguwa bwali jangu mwoleso at least emitwalo 5 giba mingi okyetwali kati era agenda kigula kitwale ewakanga akigula n'akitwale ewaka tuluka n'emikeeka emirungi tuluse kyembuuza emikolo gyaggwa dda naaba akitwalawa ekibbe ekyo abantu abatera okukigula be bantu abapangisa ebyoku mikolo mbadde manyi nti seeka nawe seeka alina haki nnya asobola okugula ekintu kye kino nekikola ku mikolo gyonna tewali buzibu wadde mba okukigula nakitwala nakikozesa oyinza okikozesa ngaekyokuzanyisa ky'abaana gwomanyi naye nga mini issue kutwaliramu kisambi kyente ku buko abyetaaza abisangawa abisanga wano ku mudaala gwange omudaala guli namba meka guno bwaba yakayingira wano bwaba yakayingira bwaba yakayingira kati goba kuyitani bampita mukyala Irene Sebo kale mwebale kukola weewaawo buterevu terefayina yaffe kati tusoosa ate mbaka kyayi wali kale tusooke tugendeko mu byebirime Ssaabasajja atugamba banaye tulime obulimi we bulimu akasente kati wano tuzze ndabawo muwogo ndabawo nsujju ndabawo
Robert buno kano ke kakupa kano ke kakupa kwegamba wasemba ddyo kalaba Robert mama semberako wano kumpi nkubuuzeeko okalima mama sembera wano kumpi nkubuuzeeko mwasuze mutya bwakedde amanya gaffe mama amanya mpitwako obusinge Alice mbiridde hoyima sebo naye tulimira bitundu ebyenjawulo tulimira luweero tulimira nakawuka tulimira hoyima tulimira mitiyana tuli bakyalaze group kati ensigo eno eri wano kyalabako wano nti woyagala nsujju eno n'ensigo yayo weeri sebo ejo bagiyita kakooge essebo eva kakooge nedda linnya lyayo essebo ejo ntengerera erinnya lyayo essebo lwaki zino ezimu oluusi ziba za kkala emu bweti endala ziba ne kkala ez'enjawulo kisinziira zanjawulo ssebo n'obuwoomi bwa njawulo waliwo abaagala ensujju ng'ekaluba nnyo ng'eringa keeki wamanyanga ng'eringa mwogo waliwo ayagala ng'egonda nga keeki eyo yeringa keeki eneri yeringa mwogo kubanga eriko ekikuta ekikaluba wali kiri soft wali abaagala okulirako ekikuta wali abatagala kiriirako ettooke lino lyo litulaga ki ettooke lino lye bayita musagala era lirimiddwa nakawuka essebo bw'oba tolina kawuka tolirima nedda buli wamu wali baatuyigiriza ennime y'omulembe buli wamu onoosobola odisimbawo kati nenkota bweti wogituusize Kampala eva musente ngame mu kyalo ebeera kugumu kitundu mu Kampala ebeera ku mitwalo 3 essebo maama webale kukola kati buli ayagala endokwa kati weeziri endokwa weeziri zonna eza emmere ey'okulya eza kayinja eza n'endizi ne gonja byonna weebiri ssebo kati abyetaaza kusangawa atusanga wano tumuwa endagiriro kyangu mu mwoleso tulina bingi nnyo tujja kulagira engeri gy'obirimamu obuuza mudaala gwa Good Samaritan k'obusingi Alice aviridde hoyima essebo tuli ba Good Samaritan tuyamba abantu ab'enjawulo abakadde abaana abateriko mwasirizi kubanga batuyigiza engeri gy'olabiramu abantu abali mu bwetaavu era ebisinga bino bye tulima tufiisaawo ne tufiiza ku bantu awo ne tubawaako tulinawo n'ensigo endala ssebo weewaawo akadde kankutte kanfune ku balala naawe ndowooza kati katunoonyeeko ku balala wano nabo abalimi batubuulire omukulu ssebo wasuze otya bwakedde bulungi amanya gaffe taata amanyi omugave Migadde Vincent kino tetuliko wano kye bayita batya kino kye tuyita urban farming okulimira awafunda urban farming yesebo kati wano obikola otya mukama wange twatandise okukola kye tuyita okunoonyereza era kye kyatuleese mu mwoleso nga tulina stokisi eno gy'olaba wano oginyika mu mazzi nekola irrigation nebanga esobola okufukirira ekimera mpola mpola nga tusaana ekitone ennyo ekikopo ky'amazzi kimu osobola okifukiriza omuti gw'ennyaanya okumala ennaku 3 kati sinzindako yesebo bw'oginyika mu mazzi wano yesebo amazzi gasigala gajja esika amazzi neegakuba mpola mpola era kyekimu n'ekino wano twataddeko akapiira nga kasobola okutonyeza amazzi bw'oba olima letasi oba olima nnyaanya akapiira kano kagenda kufukirira ekimera kino kifukirire kino kifukirire kino tukekkereze kye tuyita amazzi mbusokisi yange yajjamu ekituli terina mugaso yesebo mukama wange era ffe stokisi twagitandise giyita pampu twanoonyereza nga tulaba ekintu kino kisobola okuyamba munnayuganda mukama wange kubeera kuzibuwalirwa mu buzibu mwofune okumanya nnyo mulimu taata mukama wange taata muntu yenna g'olaba agaggawadde ayita mu bizibu bingi nti nagenda nenkwata kye tuyita akagaali empulya nga kammenya nga ne bwe nteekamu sitokisi eno ekola etya mukama wange kamenya amazzi gaba mangi so kati wano tukekkereza amazzi gaba matono era tuyita bannayuganda mwena mujje mu mwoleso mulabe omuntu olima otya ennyaanya mukama wange ekika ky'ennyaanya kino nkyogerako nnyo ne ku CBS okwo ana ennyaanya eno ewalampa fuuti nga 2 oba olima ennyaanya eno nga bwolaba kano akato kano koolaba ka wiikisi 3 kati okuweza emyezi 3 obeera onogako ebyo bagamba mbu ssente simanyi nazibalira myaka nedda emyezi 3 onoga 5 onoga 6 onoga 7 onoga emala omwaka mulamba ng'oginogako ajje wano mu Powesa village anoonye ekipande ekiriko omugave climbing tomato tomato ya
Mbeegayiridde mujje ate era twavumbudde n'eddagala erifuuyira ennyaanya ery'obuwuka Blight kale mbayita kuva wano kati ndabyeko wano emipeera ate ndyanye emipeera taata omukulu taata wasuze otya ate eppeera lyentandikirako lye liriwa eppeera lirino wano libaliyita batya eppeera lino baliyita Lady Guava Lady Guava yesebo ate lino White Guava White Guava bw'oba olirimye bulungi nga bwe aha yesebo bw'oba olirimye bulungi nga bwe ndyagala likola kireemu yesebo limu bwe liti sebo likola kireemu likola bulungi nnyo yesebo naye kakati ekitulese mwoleso guno emiti gino tuzze tugireetedde abalimira wafunda abalina obupoloti 5 kwa 3 oteekewo omuti ofune ekibala kino yesebo weewaawo kati kitwala bbanga ki okuba ebiri liba litandise okumulisa ssebo ku myaka 2 kati ensigo bazijja ku mudaala gwani wano Saalongo Mapeera okuva e Kalungu mu Buddu ovudde Kalungu yesebo kujja kwolesa PEWOSA village ikoola abantu ba Ssaabasajja abantu b'e Buddu nga bwe mutegeera Saalongo Mapeera mujje mu bungi nga bwe mwakola ogw'e Buddu ne mukyala ku mudaala gwange mujje mbakunze mwenna yesebo butereevu olwakadde naye gwali ewaka ng'otulaba essaawa zino wandibadde osambyasambyako n'ojja mwoleso wano mu Lubiri gwatandise dda abalunzi abalimi abatunda ebintu ebyenjawulo ndabyeko ebyokwewunda ebyenjawulo osobola okujja wano naawe n'olabika nti weefunira ekintu ate bw'ojja mwoleso okifunira ku bbeeyi layisi baba kusaliddeko z'ensonga lwaki omwoleso guno guteekebwawo buli mwaka kulabika nti mujja ne mwegulira ku bintu ku bbeeyi ya wansi ze Devotion Matovu mbere bulungi wangala maso moja kale yensonga nga bwetambula mu Lubiri Mengo mwoleso gwa CBS PEWOSA 2024 jangu osobola okufunayo amagezi osobola n'okufunayo ebintu yes kale baleesa buli omu ate munne naye nga LCs to get pay rise bave ku mutwalo gumu ne badda kwetaana era kale akuva ku mutwalo gumu okwongera etaano ani akola iyo increment tebongera nnyo nga gumu 100 iwaki bongeza katono ngawa kakati okusinzira ku lupapula lwa gundi simulula twecce tuwendowoozayo ku mulamwa guno